ne tulaba challenges kwe kuvaayo n'ebintu ebimu bino bye ngenda okubabuulira wammanga ng'ebimu ebikwatagana n'entambula natambudde ne munange Kananula agenda bibayitiramu naye nga kye twagala okugamba ekisooka chairman akyogedde era katukiddemu kubanga fe abagenda okukuuma security wano nti abantu abakirizibwa okujja ku ground eno e Lubowa oyina okuba nga oli invited oyitiddwa oweerebbwa invitation si bya buli omu ayagala ajja kujja so kubanga fe mu security terms omuntu bw'ajja nga tebamuyise waliwo ekintu kye tuyita embarrassment omuntu najja n'aswazibwa kubanga bamubuuziza olagawa ebbalu egundi ebikukiriza okuyingira nga tabiina so okujja wano ogira ku invitation either ng'oyo agenda okwesimbawo nga bakukiliarinza aba electoral commission oba maabo be bakoze ku accreditation ne babawa olukusa okujja wano ekyokubiri ize abantu balina okumanya nti route season ezigenda okujja nga ziyingira mu kifo kino zigenda kubaamu okutataaganyizibwamu okwa traffic naye mukulu Kananula ajja kukyogerako nnyo ekyokusatu era nakyo omukulu yakyogeddeko nti emmotoka ezikirizibwa okujja wano ziri bbiri ez'aba candidates naye nga bakirizibwa kujja n'abantu abatasuka 20 so tusaba bagondere ekiragiro ekyo nga bwe mumanyi omukulembeze w'eggwanga ye wanjawulo ayina security detail ye ayina security emuweebwa eggwanga ey'enjawulo oba kyemwaliise ey'enkizo so eyo yo tetujja kujoogerako nnyo naye twagadde just tubategeeze nga bwe tuli okwogera nammwe kati waliwo kye tuyita processions mu luzungu okutambula kwegamba entambula eyo ng'abantu bali mu kikoosi tetugiwagira aye tetugisemba nga security kubanga eyina ebintu ebigigiramu mugiramu okumenya kw'amateeka kungi especially mu bintu ebikwatagana n'ebidduka oluusi n'okutaataganya eddembe ly'abantu abalala ababa benjoyinga oba ababa batali mu bizinesi yamwe y'ebyokulonda mulimu obutale mulimu amasomero mulimu abantu abagenda mu malwaliro bizinesi z'abantu ziba zikola ki ziyingiribwa era kati nga security tetukirizaganya na kintu kye bayita processions twogedde ku bacandidates bajja kubawa emmotoka za security emmotoka za security ezo zijja kubaako abakuumi era abakuumi abo omulimu gwabwe kuwa bukuumi oyo aba yeesimbyewo tetusuubira kulaba mmotoka za security ng'ate waliwo abantu abalala abaziyimiriddemu nosanga kuliko abakamera kuliko abawagizi emmotoka ya security ejja kubaako aba security bokka era aba ne security mu maaso aba leading emmotoka eyo n'abakuumi ababa batudde emabega era bokka be banakirizibwa ku mmotoka eyo ekirala tuzze tulaba olusi abantu nga batataaganya emirimu gya poliisi waliwo kye tuyita public order okukuuma eddembe then n'okutereeza ebintu ebikwatagana ne traffic tetwagala kulabayo kibiina kyonna oba muntu yenna oba lukuŋŋaana lw'abantu bonna nga bawambye omulimu gwaffe ogwa security era ekyo twagala tukiyiseewo mu kitegeere nti tetujja kikkiriza then tuzze nga security nga twogera ku ebikoosi bino nga eggaali abo abajja nga balinga abayita mu procession ne babba abantu ne babba amasimu ekyo just kyenjagala okubabuulira is that eteeka weeriri then n'obuvumu bwaffe weebuli
tujja kukwasisa etteeka nga bwe lyogera era nga bwe tuzze tukyogera. Then bw'oba nga ojja ku mukolo nga guno oyetaaga n'ojja nga totambudde, kubanga tumanyi kati nga mu bano 20 abo abali invited ojja kusanga omuntu ng'ayina ebintu ebitakkirizibwa. Omuntu ayinza okujja ne butida ye ng'alowooza kya muzannyo, neffe that one is tuba tetukikkiriza wano, tetukkiriza bintu byakulwanisa. So ebintu ng'ebyo kiba kyetaaga ne mujja, kubanga tetwagala mujje wano ate mufune obuzibu ne security ng'ebayingirira. Ekisembayo twagala tubakubirize nti mukwatagane ne poliisi bwe muba muyina obuzibu bwonna bwe mufunye ne poliisi oba n'ebitongole byonna ebikuumaddembe. Tuyina engeri gye tugonjoolamu ebyo bye tuba tetukkiriziganyizaako nga tuyita mu channel zaffe eza command and control. NUP, the candidate and the team are going to have a post-nomination rally, and if I'm to be exact, I think that will be in Natete. Yes, and we call upon them to collaborate with our teams on ground to ensure that we give that gathering security that is necessary, and we guide them through all other security protocols. May I call